yazze n'enganga y'abantu 10 ani lasta bebeko tekina buzibu ne bakuba abantu tekina buzibu tekina buzibu muntu kujja ate kankubulire olona abantu balina okubwa yes Bible etugamba nti sura omuggo oyo n'omwana be bakubye bakoze eki tewali gwe bakubye nga talina kyeyakoze ekyo I want you to be very ekyo saagala kukinyumyako munkuuka tewali yakubiddwa nga talina kyakoze ontegedde kuba nsuubira ne kabaka gye yabadde ne katikkiro gye yabadde n'abalala bonna gye babadde katikkiro anyiga biwundu mulamuteke kati oyogera ki ffe kasempologoma mweri kyekikulu abantu bano mujje politics mu bintu bino mugenda kwonoona industry zammwe mmwe kennyini ze mulyamu ekyokulya music esaawa eno yayonooneka lwa nsonga eki politics nabagamba nti politics it is okay okubeera mu politics era ffenna tuli mu politics era olina okutegeera nti politics is a way of life and understanding nti politics is differ ontegedde otegedde politics are wanjawulo politics w'amaduuka mu kikuubo wanjawulo nnyo ne muowino ate muowino owengoye wanjawulo n'owengatto n'ow'obumonde nze nabeerako muowino eyo nakolako nagirako ku bumonde nasulako ku bumonde kunankani fare politics waffe ow'obumonde wali kugundi okwola oluguudo luno nemanju eyo gundi mutasa kafe bamuyita ndiwerabidde oluguudo olw'emmanju eno ate oyo naye wanjawulo ate n'owa kitundu essigiri kyokka ate politics w'abayimbi wanjawulo nnyo n'owaba boda wakafumbe mukasa politics waba boda wanjawulo nnyo n'owa taxi politics kakati buli bw'oba oyagala okwonoona ekintu kyo dira oleete politics gwe wasanze mu ngoye mu kikuubo mu politics gwe mu kikuubo omuleeta omuteeke mu babooda okitegedde awo ekintu ekigenda okwonoonekera kakati bano abaana baffe politics music alina politics owuwe bwebweni akibaganda bagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament kyerategeeza nti there is politics everywhere naffe no mu music tulina ki politics because politics has a definition politics ategeeza nti is a science and art of managing any society ne mawulire mulimu politics gwe mawulire gamba temulimu politics it's a science and art of managing any society that is politics ochegedde kugamba it is simply kati bodira politics wa music n'omugatta mu wa 7 obyonoonye tikuba tebikwatagana bebe kuune King Saha ebifuba kasabi babiki abo bali mu politics ow'ebyobufuzi bamugatta n'ow'endongo bombi babiri yes politics wa music waali era amanyiddwa by musicians ochegedde kuba musicians abo balina amateeka gabafuga underground omanyi waliwo amateeka ga mirundi ebiri waliwo amateeka amawandiike n'agatali mawandiike ontegedde waliwo amateeka agatali mawandiike agagamba nti gundi bw'aba ali ku stage nze nnindako nasooka amaliriza gundi bw'aba alese stage eri waggulu nina okunoonya oluyimba nange olukola ki oligirekayo oyo naye politics nga naffe bwe tulina politics waffe mu theatre nti politics agamba nti gundi bw'aba avudde ku stage olina okuva ku stage olina olekako abantu ekibasesa tolina kuva ku stage n'ogireka ngeri ki down kiyamba oli ajja okukola ki okubaako watandikira kakati ebyo byonna that is our politics ago gaba mateeka gatali maki mawandiike kakati bano bo kye baakola baafuna baddira ne beerabira politics owaabwe wa music ne bakwata politics oli omulala ne bamuteeka mu music waabwe ekintu ne kiyiika kyafa era nkubuulira music industry erina osooka okufa omanyi bwoba ekijanjalo bwe kiba kinaagira germination the process of germination
is process of germination, reincarnation, kind of nti ekijanja kibeera ekijanjalo ate nokisimba ate nekifuuka ekiplant. Kakati politics waffe gundi music industry nasooka kufiira ddala nevaawo. Nkubulidde amazima kubanga kati essaawa eno embeera gyerimu eri ku oxygen. Bapikampike bati kakati balina ogipika balina ogireka. Temulimu abamu abatali ku oxygen. Anti mpuliriza bw'obeera ku oxygen wano waba bafuna ebigere byonna bibabiramu naye nga bw'okutuka wano anti otandikirawo vunda. Kati bwe kiri kitegeeza abatali ku oxygen bye bigere. Bamayinja bakyaliyo, baminsaki bakyaliyo, bali mu bigere bali eno mu mikono. Naye wano watambuza music wo wahola ki? Walwadde wayi. Kitegeeza tusabirira amasanyalaze kuba gaviirako abazikirirawo oxygen kaweddemu. Kakati naye ate kirungi kitya kubanga balina omwana music ono wa myaka 7 naye na mutabani we ali ku standby wali wemugiriramu. Omanyi kabaka asobola okuba nga akaddiye wa myaka nga 10 ng'alina mutabani we naye kabaka jjukira ffe abaganda tugamba nti omukulu takulira mpya mmeka 2. Kabaka baba akyali mulamu tuba ne kabaka oyo ne bwagwa eddalu ne bwakaddiwa ne bwaba ate oyo amala kuzikira bwazikira bwati. Kati gwe ne bwaba ne policies ennungi ezifaanana zitya nga gwe mutabani we tuyinza n'okuba emiggo ne tukutta ow'amagezi yatowa amagezi ng'oli akyaliwo. Obwakabaka bwaffe towa magezi tabeera ne baadivaiza. Ono kabaka taba na baadivaiza ye yaadivaiza kubanga asobola okusalawo ekintu n'amala n'akikyusa. Kabaka ne bwayogera Oluganda olufu eba vocabulary. Lwaki owagira mbu abantu bebakubye mu nkuuka babadde batuufu bakuba? Babakubira eddala. Abawagizi bawagizi ki? Oli musiru gwe nawe okkiriza bino ebyaba bitekisi. Si bawagizi abo. Oli mulalu. Gwe yabasasulidde. Mpaayo omuwagizi omu gwe baakubye. Si bamanyi mannya. Kati oyogera biki? Nalabye video. Gwe leetayo omuwagizi omu nti wuuno nasasula tiketi yange yiino nenyingira enkuka ne bankuba. Tugenda banoonye abo bobo onoonyeza tomubuuza bibuuzo bya kisirusiru. Lwaki maze n'omuliro ku stage? Gutya mwe abafangoni presentation. I want you to understand na government politics gwe tulimu mwayingira politics gwe mutategeera endongo erina waliwo kyebayita presentation. Tolaba nku muliro ku stage nagulabako. Kakati what are you talking about? Fe Bobi Wine yajjaga ku stage ne tukuma ekikoomi eri emabega. What was that? Muliro. Bobi Wine nga bayinza okuyiba abantu nga 10 nga tonalaba kukakkanaka. It is just presentation nti you're presenting you are presenting, you are showing who you are. Bobi Wine bwe yajja ngo genda ononye ku video enkadde nga tukuma ekikoomi nga kikola kitya nga kyambuka mu bbanga era nga oba okirengera bwoti omanya Bobi Wine yali ku stage tewetaka kutegeera ani aliko fire base because it was fire base. Okyegedde. So the idea then you must understand that temutandika kutunulira bintu with hate. Amanya abantu balina empalana oli abeerawo ng'awala n'omuntu tamwagala kati afuba nnyo okulaba nti ensobi yeeruwa tujja amplifying kuba kati bantu bo banoonya nsobi kuzi amplifying kuziteekamu maanyi. Omwana mubi nnyo oyo yakubye abantu b'enkuka n'abamalawo. Yabakubye. Leetayo omuwagizi omu gwe yakubye. Mu statement yagambye mpuliriza olaba tukuba bankuuka. Kati goloza talina intelligence. Kale olowooza ffe tetulina intelligence abafangoni? Tetulina intelligence. Ate musobola okwenoonyerezaako? Kakati mpuliriza ffe tulina intelligence enoonyereza neetegeera we tulaga era gwe oyinza okuba nga otulaba buli wamu naye waliwo niye gye tutayimba. Wawulidde ebigambo bye nga ali ku stage? Ebigambo birekere mu bigambo. Yagambye waati? Mpuliriza ontegeere bulungi. Ebintu bino ebimu biraba music atambulira ku pillars nyingi naye ekimu ekitambuza music n'omupiira gwennyini senga ojjukira omupiira gwe twalabanga edda ogwaba Molino Chelsea banga tiimu nga Chelsea, Man U, Liverpool, Arsenal kakati omupiira guli omukadde
ekyanyumisanga Premier League omukadde yabanga Mourinho ng'ayogera ebigambo ng'agenda n'ayogera ekigambo nga olaba tekijja ontegedde ne mweyiwa mu kisaawe mulaba omupiira kati mulina otegeera politics w'endongo lyajja kwogera ekintu wano ba Bobi Wine bagulanga emmotoka ne bazireeta wano ne bagamba nti za milioni 5.5 era ekyaleeta ekizibu abantu okukakana ku ebyo bya milioni 5.5 URA ngebasise anti URA ejja ne gamba yoga milioni 5.5 twagala milioni 210 omusolo nade nimba naye 16 milioni 16 mundeke ze milioni enyaze nabadde zezo ochegeera nabadde nimba. It is the politics of music kubanga nzo omuwagizi wa Allien Skin omuwagizi wa Bobi Wine omuwagizi wa Bebe Cool omuwagizi wa Gundi njagala nnyo wanga abeere wakabi emmotoka ye ebeesinga kwe kujja okutugamba munno abafango ni muwanike kiyamba mmwe ebyo byonna bibaamu anti bamaliza mu bakubi anti buli sibona babakubye gwe kyolina okutegeera nti waali waddewo ttiimu olwedde babadde bayingidde n'ekigendererwa ekisajja kino tukirabise ontegedde nti tukirabise tutya mubeere maaso ontegedde so that bano abamuwagira babeere walako wano watuukira bw'ati eyo yonna intelligence ng'ekola ki emanyiddwa ono watuukira bw'ati tumukubeyo ku bucupa bwe tumukuba obucupa kijja kuba kibaza okulaga kabonero nti enkuuka teyagala Allien Skin because ekyo Abitex kyabwe kye yali atunda enkuuka eyo gy'olaba yabaddemu olutalo lunene n'okubeerawo obubeezi kubanga wabaddewo diiru bbiri wabaddewo diiru ffe tusigale mu nkwacyo yaffe naye kiba kinafuya Obuganda n'enkuuka nga projekiti because enkuuka ebaddewo emyaka mingi obuvuyo bwa bano ne tutandika oteeka kakiki enkwacyo kati enkwacyo yali ibeerawo era time yemu n'eyenkuuka ekyo kiba kinafuya Obuganda okyegedde kati nze Kalungi Samuel oli ye mulwanani Patrick ontegedde ffe tuli basajja Baganda ontegedde tetusobola kutandika kulwanyisa project ya Buganda ne bali Baganda ochegeera kyengezako anti kati bino byonna biri played by these people internally bamayinja kati Obote amayinja kunkuuka kati byonna babikola batya baddira politics oli gwe nkugambye oli owobukulembeze owa Museveni baani ne bamuyingize no mu music kati politics oli wa numbers politics oli alimu n'okufa politics oli ali serious alimu sente nyingi ontegedde kati bwe muyingize eno bamugenda kuwonoona kino kubanga oli adominatinga nnyo oshegedde bulungi nnyo so that is the point kati bano bo kye baakoze nga baagala okukoza era kyovalaba nti bapika nnyo bagamba omusajja wa fujjo yazze n'akuba abantu mu lubiri yakubye abawagizi mpaayo omuwagizi omugwe yakubye nga muwagizi bali babadde ki bano abaana abamu tubamanyi abakubye be mwakubye tewali gwe bakubye be beedifendinzeeko mwebawo kye bayita defense n'engumi wagirabye bulungi what are you talking about anze nkubuulidde buli kimu twakitegedde buli kimu twakitegeera twakimanya tewali kye twali tetumanyi buli kintu kyonna from beginning twali tukimanyi ontegedde era bano bonna n'ogenda kwa Bebe Cool Chameleone Bebe Cool gundi mayinja gundi Allien Skin because eyo ye timu eyaliwa ye yali nkwacyo okigedde era ekyaleeta enkwacyo kwali kwekandaga nga tugambe nti kale mutugobye mu nkuuka katukole ekyaffe naye nabo baakiwulira
oluza tebakiwulira goloza senga bali kyali tekirina kikyabakosa banditudde ne bagamba nti kati bale tukkiriziganye mukomewo mugundi mukuuka kuba ffenna tukimanyi nti olunaku lwokka lwe tulabako ku kabaka waffe omulundi ogumu lwe lunaku nga tutandika omwaka nga tuggalawo omwaka kankusalemu ekiri bali baga kabaka bamuwamba kabaka ali mu buwambe kabaka aggwawo anti mixing politics kyenagambye nti mugatta politics wammwe kati jjukira omuntu kati kankusomeseyo akantu katono nnyo politics ali bwati the winner takes it all politics talina neutral ground oshegedde politics talina tosobola gamba nti tugabane obuyinza ontegedde politics kyova olaba nti omuntu basobola okukulonda mu politics biri bwe biti nti basobola okukulonda for example nga nze nesimbyewo nawe wesimbyewo ne bakulonda n'ofuna obululu 100 mwaka nze nenfuna obululu 100 gwoba owangudde era gwofuga bano bonna abannonze okyegera kyenkigamba that is how dirty politics is because it's not fair twandibale tugamba bugambe nti gwefuuka president nze kanfuke vice wo so that bano nange abannonze bafunamu naye akalulu kamu kakyusa ebintu byonna that is what politics is okyegedde ate takuwaayo omukisa mulala gwe ne bwoba wafunye 100 nga no yafunye kavudu 100 mukamu gwe bw'otandika okukola byokola for that matter bw'otandika okukola byokola weerondera n'abantu babagenda okumyuka ontegedde nze sibaako anyway kabaka edda yali tayisibwa mukamwa naye ennaku zino nakati nga muvumye kabaka mwabavubuka oli mulwadde wa mutwe oyinza okunteeka mu abo nze oyinza okunteeka mu abo nze ndi muvubuka omulongooseemu atasobola yadde okuyisa ekigambo kyonna ekivoola kabaka mukamwa sisobola bana bamuvuma babakuki tebamanyi nga tuvumye obuganda tebamanyi they don't even know jjukira tulina ekizibu ekirala ekya growth abantu bakula bukuzi ennaku zino tebakuzibwa bakula bukuzi by default waliwo kino bakiyita batya kisogasoga bakula kisogasoga bwekuza kyemeza kyene bali awo bakula bukuzi omuntu akula nga tamanyi talina principle neje mu bulamu ng'akuze bukuzi katonda amuwadde omukisa n'aba mulamu period kigwera okyegedde kati ye problem gye tulina nti tetulinayo we do not have a process of growth tetulina society namu society yaffe yafa ate ekyatta society kiviira ddala gye tuwangaalira mu mayumba gaffe si gye tutambulira ate gye otambulira waliyo ki charity begins at home byakyukamu kyekyo mwaba bikyusa mu byobusirusiru bino byemwogera mwe mukyusa ebintu otherwise ebintu bikyalinga bwe byali nakugambye nga tutandika wano nti eno ensi tewaliwo kipya ebintu bikyalinga bwe byali it is just up to you okukeera ku makya n'ogamba tuddeyo nze nazaayo dda ebintu emumake gange ebyange byaddayo dda biri ku oli gino wakyaliyo mbu entebe ya taata yeeyo byaggwawo kakati ekyo ekyantebe ya taata kaali kabonero ka kitiibwa ekikopo kya taata kabonero ka kitiibwa ebintu ebimu babikolanga lwa time ezo budde obwo nti abaana mubeereeko ne levels oleme kwewujja ku ntebe ya muzeeyi ontegedde ekisenge kya taata tozungirayo konkona okyegedde it was just a sign of respect by that time ne kati mukuze muli banako mukulidde mizigo tuli mizigo mwe tukulidde ontegedde kwegaba sikulidde muzigo bale kugezaako kugalaga nti tukulidde mizigo nti kakati esaawa eno nze abaana bange nze gye ndi mpangisa ontegedde kyengeza kugamba era nkirwanyisa era nesabira mukama ekyo kimpe nfune akayumba kange taka nalifuna ndirina obulako material naye nkugamba nti abaana baffe bakulidde muki mu mizigo kati olwokuba nti bakulidde mizigo ogenda mugaana ogenda mu kisenge kuki nga kisenge awenjula kateni omugambe tolwenjula kateni eyo tosobola tata yeebasi ffe bajjajja baffe babanga n'ebisenge nga okiyita oyinza okumala omwezi mulamba nga okiyitako buyisi
akusange busanze kulujja kubuuza oyagala yingira kola ki okiyitako buyisi because kiri eri mwe musula eri muzanyira eri ettaka enyumba eri ku eka namba enyumba ya jjajja wange eri ku ekano zange ezi nga bbiri kaki kyengezaako kulaga enti kyali kyangu okukuza abaana olwaleero tekisoboka okyegedde kakati tulina okwadijastinga ku kye tulina kubanga nze nzikiriza nnyo nti omuntu waliwo ebisoboka tewali bitasoboka waliwo ebisoboka ne bye twagala okyegedde there's what is possible and what we want waliwo bye twagala oyinza obeerawo ng'oyiri oyagala kuvuga ku Mercedes Benz obanga ku mmotoka yange gyenvuga nenga obusobozi bwo tebutuukawo okyegedde kyegezaako kugamba kakati kitegeeza kukola ki kola nnyo kola kyosobola nga bw'okolerera kyoyagala kati fe abantu baffe baagala nnyo okukola bye baagala okusinga bino bye basobola wewava ensobi kyekitukuba kati omukazi n'ava ewaka omukazi n'ava ewaka taata n'ava ewaka ne muddira feeri yagomajja e Masaka house girl yakoma mu P7 ne mukwasa mwana wammwe nti yagenda omulabirira omwana n'akula nga duty yonna gyafunye oba kyewandigamenga nga omuntu gwafunye okumunakyalinga wa P7 yava Masaka mu kyalo tamanyi kigenda maaso tamanyi kiki nga yakuziza omwana wammwe oyo omwana omusuubiramu ki gwobeera mu kikuubo okeera mu dduuka olina edduuka ku Namaganda mukyala walina edduuka mugundi mukola ssente ofuluma 12 afuluma kwemu kakati ne mulyoka muzaala omwana bambi n'akula nga tabamanyi nammwe nga temumumanyi wakolera emisango temubaawo temutegeera yeeyisa atya bugenda okuona bwemukoba kimaidi kibeera ku TV kyo kiraba buzannyo bwakyo kuvukedde bamaidi bammwe n'olabira nti maidi yakuzizza omwana omukuzizza takumanyi naawe tomukola ki tomumanyi kubanga ebiseera bino ebyemisana wakolera emisangosango otegeera omwana ono yeeyisa atya akoba banne akola ki toliiwo oli mu Namaganda oli ku Nabukeera okola ssente okyegedde ogenda okukomawo okasanga kebasi maidi bw'omubuuza basibye batebali balikkirya balidde kati omwana n'akulira ku mmere ontegedde kati omwana bw'agenda oweza emyaka 10 ogenda okola omwana tategerekeka bulungi jjukira naawe olina obulamu obubwo mwana ono n'otandika otunula mu beewammwe nga tumulaba byo bireetedde abantu okugenda ku DNA ez'ekisiru nga takitegeera okitegeera omwana tamutegeera because nurturing omwana osobola okumuzaala n'omuwa omuzungu n'afuuka muzungu ffe tulina abaana abaddugavu abaffe abatasobola yadde okwogera Oluganda ng'omwana ye kalungi ye kakande ye ani ng'omwana ng'ayogera oluzungu luli because bamunakyalinga nga muzungu n'ebintu byalowooza bya kizungu okitegeera kyengezaako oba okulaga baana baffe nga baana bavudde mwe mulina zi family zo zimanyi nga family abaana balwakuba bazaalira eri oba babatwala eri nga omwana nadda nga mulala nnyo naye nga Munnayuganda mulimu neza wano nga bagamba nga yiyo bwe wakafe tetwagala kwogera Luganda kakati kikyegeza kugamba nti nakyalingi nti abaana baffe tebakuziddwa bakuze bukuzi bo bennyini beekuzizza okyegedde kyovera nti ffe tulwanye ne tuteekawo ebitongole TIG Network Africa zigundi zinga yaffe tuyamba ku baana kulwana kulaba nti how do we make this better kubanga abantu tebajja kulekerawo kunoonya ssente naye nga bw'onoonya ssente bw'ozinoonyeza balistede tugereko ebuloba ebuloba kati badde kugamba nti abo abaana bwe bamala okukula be bafuuka ebyo byolaba osoza kitutemera enkuza y'abaana yes omwana ategeera because nze gye nakulira ffe waffe tetuweza nnamba ntegerekeka okuweza ennamba okimanyi tetuweza nnamba tobeera ku ttiimu gy'otagasa ontegedde tobeeranga mu kintu
nga tokigasa oteekeddwa okuba nti kale bw'ova wano buli omu agamba alaziibwa bannanga alaziibwa agenzewa. That is the point. Tosobola kumala naku bbiri tobeeranga mu kintu ng'oweza buweza namba katwabadde bangi gaali yaweze baaba gaali yabadde nnene ng'okolako ki ku gaali ng'okolako ki ku gaali aba security tubamanyi ku gaali wadde okolako ki oli kyali wange kangene muwerekereko ffe mu nsi gye twakuliramu okuwerekera tekuliiyo owerekera otya abaana baffe tulina bayigiriza kati okugamba nti nedda nagamba no okyegedde si buli kyosanga nti okirya you said no ffe twakula batugamba ffe twakula batukubira n'okulya ku kyalo ng'olulya bwoti ne bamaamawo ne bakusanga ng'olidde bwoti ng'agamba okay tanyegana kunyega tutandikira ku kikolwa ekyabadde ku stage Pallaso yabadde ali ku stage ayimba fango ninejja kakati mwe mulina ekizibu ekinene era nakyo kanki addressing ku channel eno abaliwa ekyano zino kiggwe abantu abafaanana nga ggwe you are good at analyzing muli balungi nnyo mu kuanalyzinga events but you must understand we are dealing with processes not event kati mwe mumanyi nnyo okuanalyzinga event omanyi bwe yazibadde ku stage ono najja bwe yazze nakola bwati bwe yakoze bwati nakola bwati eyo kasasiro you must understand ovula wali ukulaze nti abaana ombuulira simanyi biki oŋŋamba abeekubye biki abo abeekubye olooza bisolo bantu bavubuka bato ba myaka 225 ani abazaala bavaawa balina gye bava balina batata baabwe balina bamama baabwe balina bajjekojja baabwe balina buli omu balina busenga baabwe ku mita ne bakojja ekibuuzo kiba nti bo bwe baali bakula babakuza batya nti gwe otakolagana ne mukube bwe babakuza bwe batyo tulina okuddayo gatwebuuza yes mulekera okudiscussinga events era kati ne beekuba abayaaye be batya nedda kira kunti gwe ginnyonnyola omuyaaye yaani abuza kyenkugamba omuyaaye yaani waliyo omuntu gweoyogezeko mu ddwaliro ne bawuza bazadde abaana bameka nti obwana mulago nga mulago tuzaaliddwa abaana 10 mulimu obuyaaye bumeka obuyaaye bulimu bumeka nti 25 sikiwulirangako then why are you saying those things mbwe abayaaye kubanga abayaaye era abayaaye baluwa abo baana b'abantu kyekyatte kibalwanya ku stage kyenkugamba nti kati oyagala nze ndiscussing event ze siri kweyo level oli kuliwa nze ndi ku level ekubuulira kiki ekireeta ekyo kyekyaleese ekireeta ekyo mmwe gye mukulira baganda bammwe baana bammwe bakojja bammwe basiru bali mu owino banoonya ssente bali mu bizimbe banoonya ssente bali ku bodaboda bavuga tebafa ku famire zaabwe tebafa ku baana baabwe ontegedde bulungi nnyo tebafaayo oli azaala omwana waliwo n'ebisajja byemmanyi kizaala omwana ne bakikubira bukubizi simu alo omwana muwala n'ogamba labe n'embuzi you had the time to have sex nozaala ebyana kyokka omwana kati owulira tolina budde bugenda mu ddwaliro kulaba mwana kigwenzadde omwana ani amuzadde bwekazuukuse bwe kati kakaabye kakoze katya kati olaga nti oli bize nnyo nonya sente ki zezigera omujja mu ddwaliro abantu abasinga okunoonya sente bannaku balinga emmese z'omu kkanisa ate nkubuulidde ate kati oba olina sente oyinza zinoonya ate oyinza zinoonya ozaagazaki ozirina wentuula wali olwo biru ne bagireeta nenkola ntya biru ki ey'omwana nga omwana bamuzaalira wiiki emu myezi 9 egyo emyezi emwenda obadde okola ki noonya sente ki oli kati n'olaga nti wasobola okuhavinga sex okyegedde n'avaamu n'omwana naye n'olaga nti lwazaaliddwa bakkubira bukubizi simwalo
onoonya ssente ozinoonyeza lunaku lumu luli mbadde nga busy kati nze anyway saagala kugirako ebintu naye nkugamba tubeere smart tutegeere nti bana mulekerawo discussing events abayaaye bazze wali osanzeeko eddwaliro erizadde obuyaaye nti bane mulinamu abaana 10 nti naye munaye kuliko obuyaaye buna kuliko obuyaaye buna abayaaye baba baana abalungi ennyo mmwe society bemufudde ababi nabo ne babanyiigira bwe babanyiigira ne babakuba emba zino ne zigwamu ne mutandika okukaaba era kyova olaba mbagamba nze buli muyaaye wooli mubakube mubakube bazuukuke. The whole world is violent. I am very violent, by the way. Anirule tombulya kasasiro naawe because nze sikolagana basiru oli aninule ki nga akabira konna kafuse scrap. There is what we call a war. Kati mu war mubeeramu kye bayita battle. A war is a collection of battles. I want you to understand. A war is a collection of what? Battles. Museveni bwe yali mu nsiko emyaka 5 baba kuba nnyo. But he was in a war. He wasn't in a battle. They lost on some battles. Bakubwa nnyo waliwo babakuba ne babakuba ne babakuba wali. But they were fighting a war. They were not fighting a battle. Ontegede? Nti battle ebera within the war. You can lose a battle, but you cannot. You can lose a battle, but if you have a war, you will win the war. If you know what you are fighting for, you always win. Nze mbabulidde, nze nawagira Allien Skin okuva na mulaba. Ekyamumpagiza kyali eki? Kiriwa. Independent mind. Si music, si but independent mind. Allien Skin is not a user like some fools. Takozesa abantu ye kufuna byayagala agende. Singa takyasulawo makindi. Singa tabeerawo makindi awo. Pallaso yalumbyeyo. Anti nkugamba. Nana abyasayasa. Kyenkugamba nti. Yes, mama yabaddemu. Mama. Ebyo bya munda. Tebyetaagisa. Ekikulu ekyakoleddwa kyekyakoleddwa. Ekikolwa ekyokulumba. Ekisooka kyabadde kikyamu. But on the other side kyabadde kituufu. Otegedde? Tusookere ku kikyamu. Kikyamu okugenda mu maka g'abantu obakube. Kikyamu nnyo. Kyabadde kituufu kuba yabadde anyiize. Era yabadde n'ensonga emunyiizizza. Ontegedde? Baasoose wuwe. Era we batugamba mbu baasoose wuwe ne baasayasa endabirwamu y'omujamani. Lwaki n'ebyawano tetubikugamba bugambi? Tubirabako. Lwaki n'ebyawano tetubigamba bugambi? Bino twalabye bu video. So kati that's not business. Ontegedde? The business is Pallaso mutuufu ne Allien Skin mutuufu. Ekiri wakati awo is a public discussion. Naye kye tulina okutegeera nti tulina otereza society yaffe. Tetugenda gitereza nga tusibye Allien Skin. Tetugenda kutereza society yaffe nga tusibye abaana ba Allien Skin. Tetugenda kutereza society nga tusibye Pallaso. Tetugenda kutereza society nga tusibye abaana ba Pallaso. Tetugenda kutereza society nga tukutte abayimbi. Tetugenda kutereza society nga tubaganya ogenda ku stage. Tetugenda kutereza olwaleero tutwali tukyadiringa ne ebisitole bya gundi byani byafiina amasanyalaze. Ontegedde? Tetugenda kutereza society nga tukutte baliri puzzle tubagambe temukola ki? Temuyimba. Si bye tugenda okukola. But waliwo process enamu eri very organic. Yeriwa. System enamu gye tulina okuadaptinga as a society. Ekisooka abaana bonna abazaalibwa babeere ne bamaama babe ne batata baabwe. Basinga omaaza nga basinga obungi. Mpuliriza basinga omaaza bavaawo. Mmwe butagala kulabirira. Ate yagala kulabirira lwaki omuzaalamu omwana. Ate mba mmanyi. Oba omanyi. Kati kankubulire waliwo abakazi basinga mothers nga tannaba na kuzaala.
nga single mother already ngera anoonya musajja amuzaalamu yayagala kwebera single mother tayagala kubeera mufumbi shiba yabeera single mother nga tanaba na kuzaala ekyo kinyonyola otya okinyonyola otya yenyini yavayo n'atugamba yayagala kuzaala tayagala kufumbirwa bakazi mwe bali mu kibuga bakugamba nze njagala musajja anzaalamu kimala ebyokufumbirwa kati n'alyoka akuza ekyana nga bwakyaza abasajja bwakolaki ng'ekyana nga kyekyo ontegedde kyengaza kukulaga that's the point okitegedde nti omukazi omwana yeetaagako parenting because mwe temulina strong system ng'abazungu balina strong system erabirira abaana newankubadde balina taata oba tebalina ffe tetulina ffe system yaffe eri mu maka our power is in the family okitegedde kati ate ne family mutandiso zinafuya okitegedde mutandiso zinafuya kwe kubeera n'abo abayaaye gwe boyita abayaaye Uganda yafunye bagangasta babaddewo kuva dda ate bajja kubaawo tebakatandika era ekiyambye Museveni mulina okumwebaza mulina okukeera kumakya buli akeeranga ku makya zuukuka ku makya bw'oba osaba ng'ogamba mukama nkwebaza lw'essente nkwebaza lwakino nkwebaza omugamba n'omugamba nti nkwebaza olwa Museveni pulezidenti wa Uganda webale mutuwa mbuki pulezidenti Museveni senga tabadde ku bukulembeze senga mulina emirambo emiyitivu gye mutamanyi senga emirambo gye mulina bagenze n'amajambiya kati emijambiya za joke nsuuluulu pulezidenti Museveni yagenda n'akwata kye bayita yakwata kye bayita emmundu n'aginyweza bw'ati mu Uganda mulimu gun control eri very 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 stiff era tewali muntu ayinza kumaisinga n'ekyo otherwise senga tubadde nga South Africa anti senga tulina gundi anti senga tuli mu mbirigo za gundi senga tukali tuli mu kuziika emirambo egyaguddawo gimanyi anti eri South Africa emmundu eringa enjaga bweri mu Uganda nti tebagikkiriza naye owulira ng'ewunya buli wamu kino mpisa biralagalagala si biragalalagala olwedde omuntu okusalawo okunywa biragalalagala aba talina mpisa anti kyekyo kyenkugambye abatali trained bana baana banoonya relief because tebalina gwe balina omwana oyo mukwate ng'ali omu mugambe muzeeyi we agamba ki mwana tombulira bya muzeeyi mwana tombulira bya muzeeyi mwana okitegedde beekuzizza bo bennyini kati ate mwe mwagala bakole lwaki mwagala ekintu kye mutataddemu mukifunemu temukuzizza baana bano temubayambye kati ate mwagala mubafunemu nnyo mujje mu nkuka mweyagale baleme bakuba kyokka naye ng'ate bali okitegedde ekingezako oba okulaga so that's the point tubaveeko ndowooza the idea is very simple bate bebamanyi si bebamanyi tulina okubaako amagezi ge tusala gegaliwa amagezi ge tulina okusala tuddeyo ewaka labirira abaana bw'oba musajja holiday ng'eno bw'oba badde ogendako mu kabiya olw'eggulo yamba ogendeko ewaka ng'obudde bukyali tegeera omwana wo akule aleme kukula abatuuke bagamba nti muyaaye ontegedde tutegeera omwana wo musomese muyigirize amasomero nago gatuyambeko okitegedde mwengeji ng'abaana bano mu bintu ebirala ebitali kusoma busomi okitegedde bayiga okukola emirimu omwana we kyekigana okugenda naye mu kibuga nayiga batunda engoye nayiga customer care nayiga kiki nayiga bino ebintu byonna bw'oba oli mutunzi wa kyalaani beera naye yapima yakola ki bw'oba oli mutunzi wa dduuka genda naye mu kibuga mugire okusinga omulekera maidi ewaka bapromota bawezaani Allien Pallaso beba abaleeta tumbaavu tebaddamu kuyimba emyezi egi oba muli balwadde ba mitwe bantu mmwe abo bapromota tebalina bezijja bebyakola ate bapromota obalaba bebasinze n'okwonoona industry beboononye industry teri mulala ayonoonye industry promoter what is kati mulimu gwa njagala kutegeera bulungi who is a promoter nyinza okubaza simanyi luzungu tugende ku gogo who is a promoter to you kunze engeri gyenkimanyiemu nga oluzungu lwotegeerako promoter ye muntu asobola okukwata ekintu nga tetukimanyi
is a promoter. Omuntu asobola okukwata ekintu nga tetukimanyi n'akituteera mu public ne tukimanya ye promoter. Abitex bara mu biki bakola. Who is a promoter? The definition says a promoter is a person who entirely is a person who no. A promoter is a person or entity that helps a company to grow and succeed. Bano bakola ki? Njagala ompeyo omuyimbi ogu ku buli promoter yabadde awo ogu ndira storm nga yaleetebwa abo oba nga promotingiddwa abo ababadde babagira simulabawo kati mwogera ki bano babulooka nga bono ogamba nti nno nsanze omusajja agamba nti nina amayumba gopangisa naye nga tegaba gage akutwalayo n'akulambuza n'akubira Land Road waliwo ajagadde Babitex kyebakola tasobola kwesembereza nga tolina luyimba mbwakutegeke atya mbu tolina luyimba mbu ajjako akupromoting mbu akuteekemu ssente because what is promotion ku muyimbi kuba nnyimba ze kumwambaza kumutambuza mawanga kumuteekamu ani Abitex gwe yali apromotinze n'agamba nti bannange nina omuyimbi wange wuno mupya yali akutte ku Serena Bata muleesi nva ku byokweyagaliza nti yali akutteko nkugambye njagala omuyimbi ensinga tetujimu because who is a promoter nkikulaze wano bino si byange tuli ku gogo kitegeeza nti bano bayaaye bali mundo mu music mwe babbira ffe tuli ba promoter what are you promoting opromotinga kivulu kyo ku muyimbi olwedda aliko kati oprombo promotinze eki wali olabyeko ku muyimbi ataliiko ne bamupromotinga ne bamukolera ekivulu olingandaga kati Keti ye mutuufu ye okugamba Keti events yes kati bo ba events ba mikolo bapromotinga mikolo gyabwe Abitex promoter yes Abitex promoter promotions bigundi byabwe bivulu byabwe promoter akijje babulooka babayimbi nti atunula bwati n'agamba naye olowooza ayinza otuwa ssente saha omteeka ku kati ovo bajja tugende twogere naye you are not promoting because kati gwe bulandi tekwatako mwesonyiwa abaana kubanga temulina kyemubagasseeko kyenali nkayanira wano abantu bagamba nti owagira abawemula nga mbagamba nti okwepiikya bikinyimba simanyi enkudi simanyi ani nono gundi omunyongo w'eggulu muleke ennyimba zikubwe bye mwagala ekyokubiri ennyimba ezo ffe tuzze tujja tulwanagana ne National Cultural Center nga tujja tubagamba ekyokukola tosobola kuteekawo tteeka tosobola teekawo punishment nga tonateekawo tteeka you must put a law so that omuntu alimenya gwe tukola ki but tewali tteeka ate what are you trying to say okyegedde tewali tteeka okyegedde bw'oba tetulina tteeka bwe tuba tetulina tteeka ate lwaki ogamba mbu nno tulina punishment ku byonna kyekisooka kati bano bagobye baani bapromota bayogedde si bapromota nga bebe babulooka ate lero oddamu promota nawe olinga omulalu kati oba toyiga kati abali eri banaayiga batya kugabe balino babulooka babagobye abo babulooka babayimbi bo omulimu gwabwe gwakulaba muyimbi aliko ne bamubuukira gwe mulimu gwabwe they are brokers of musicians si promoter toddamu okikola gwali ompuliddeko nga nkyogera kakati nti nkigambe ate okiddamu okyogera kati olwotegedde tugende wa Bobi Wine wawulidde ebigambo bye saabiwulidde gavumenti yamugano yimba era n'agamba gavumenti ekoze kyamaanyi Bobi Wine alina otegeera tagenda kubeera mulungi omu ekyo alina okukitegeera agume Bobi Wine gavumenti emwagadde nnyo emuwadde ebintu bingi abeere n'ebyo
alekerawo okulooza nti agenda kubeera mulungi omukwano gwanze mwagala Bobi oyo okyegedde naye challenge gye tulina nti Bobi Wine kyeki kye twasookeddeko ekyokumikisinga politics okyegedde politics oli nkugambye wa take it all olwaba Museveni okyegedde tebakulekeramu wa kibuli tebakulekeramu bw'oba osazeewo okweŋŋanga ekyo yingira ekyo Katonda akuyambe bakuwadde buli kimu kye weetaaga sente ozirina diiru zonna ziyita ekifo kyo kikola ebusaabala buli kimu kitambula okyegedde gwe wekkakkanye music mukole ki kubanga senga music wali omwagala nnyo tewandiyingiddemu ebyo wandibadde obeere no mu music n'okuba music naye wamala kitegeera nti endongo ezikoze ki ezitoyi because Bobi Wine wayagendera tisi ye yaliko isi ye yaliko era tebakulimba nti ye yaliko Bobi Wine bweyagendera okuvaako yali taliiko yali takyayimba nnyo yali takyafulumya nnyo nnyimba ge mazima that's the truth abamuwagira bayinza okuyomba ne balwana ne boogera beboogera it is your business it's not my business kugambye Bobi Wine weyaviira wano oluyimba nozalirako mu okkuba olwali olw'amaanyi baali bayita kyalenga ate nalwo nga yalukubira mu mbeera yaki wano biki waagwa ndeyaso okyegedde so kati embeera yonna weetuuse okutabuka biki just aleme kubeera mulungi omu ontegedde aleme kubeera mulungi omu tatulaga nnyo mululu ontegedde okweyagaliza kya buntu naye teweeyagaliza nnyo kikoze ki kiyitiridde confusing abantu kwaba oli oyagala music ate oyagala obeere president ate oyagala okole ki ate sikulondako kimu omuntu asobola okukola ebintu bingi naye bino engeri gye biri nti byonna biri sensitive bino music yonna alimu abantu bangi ontegedde ate yeetaaga omanye challenge gyalina nti it is music we are talking about music tetwogera ku business ya mu kikuubo ontegedde twogera ku music byonna byetaaga bantu kati waliwo abantu abagala music wo ate nga bagira Museveni kati Museveni talirwedde kulaba abawagizi be nga bagenze okulaba music wo ontegedde kubanga ojja kgenda ku music obeere ng'oyimba oteekemu akagamba nti Museveni agende bagambe nti agende kuba bo bawagira gwe agende badagenda okuvayo nga bakyuse si musiru naye ayinzoka naye agamba tugende mpola bwe kiba nti tuli mu bweba ndongo tukube endongo bweba politics tukube politics otegedde okwewala ebizibu mixing up issues because kids obagata some of us try to wagira nyoji firebase ne munna ekiseera kyatuuka nga bw'oba oli wa firebase olina kukyukodde mu nuupu kyetutasobola kukola nze nagamba ffe gye nakulira tetuweza namba kanzu ya mwanukudde namugaba mukulu buli twako tunayo tutuuse ojja n'otugira lwaki totwesonyiwa kyenkugambye kiri ansa y'emu kwata eri ansa ogijje wali ogiteeke wano ogambe kigambo kimu ti Bobi Wine yeewummuza aleme kubeera mulungi omu alowooze ku bantu abalala aleme kulowooza nti nno olugogo lulina kuyiwa sayidi ye yokka lulina okuba nga lusobola abantu abalala kwegamba ennyumba oba ogikolako engogo lwana nnyo okulaba nti abeeno bafuna n'abaawa n'abeeri bafuna kituyambe kuba gwe ofuna ontegedde gwe ebyo bitambula bikola ki bigenda mu maaso okyegedde abakusapootinga abakubeereramu bakubeereramu mu mbeera yonna okyegedde kati n'abano baleke nabo babeereko engeri gye babeererwamu kati si okwogerako yakoze musango talina musango gwe yakoze kubanga yayogedde amazima ffe wano ekizibu kyaffe mazima bantu tebatwagala lwa mazima kyekimuvumya ebigambo wabiwulidde bamuvumya saala nabiwulira kubanga nagambye nti ebigambo by'abantu bikulaga entegera yaabwe n'okutegeera naye nagambye bulwadde obusinga okuluma si siriimu bulwadde bwa mutwe ekyakiwakanya agezeeko ku bulwadde bw'omutwe abulabe so kati ekyo kya katisi byayogedde gabadde mazima meereere nno talina kyeyalimbiddemu okyegedde naye okuba nti politics olwedde yeemikisinga kati omuwagizi wooli ate akiraba bulala okyegedde alabanga agamba nti kati ate akasajja bekayiwa amazzi mu kintu kyaffe
ochegeera lutalo lwa byanfuna lutalo lwa byanfuna big size wamulabye list nagirabye bulungi list ya bebe oyo mukama wange with all due respect uncle bebe cool tukwagala nnyo list twagirabye challenge je nafunye ne list yeyo list ye ekuze ekintu kyonna ekiwangaala emyaka egisukka mu ebiri bw'aba mwana aba amaze okuva mu kindagaten ayingidde primary. I want to see that on the screen. Ontegedde okitegedde kyengeza kugamba nti olaba naawe osobola okuleeta entebe ng'eno n'entuula wano okitegedde nga bwe ntudde kabonero akalaga nti olina gy'olaga oba olina gy'oyagala okulaga okitegedde kati bebe kuulu abaana abo balekeraawo okuhostingira mu bufoofofo nalabye nabadde ndaba bebe kuulu wano ayogera kyali waffe wakabi ndaba ekivubuka kiyitawo wali ne gundi ne baketi ya gundi bana bakola mu mabaala nga look at this nonsense. You cannot be on an international scene with that kind of setup. So nze list sigirinaako buzibu ate ekirungi abagamba lunye nze omanyi I don't discuss people, I discuss issues. Abagamba lunye nti this is according to me. Kati if it is according to him sisobola mugamba nti according to you ate nkikyusaamu wano ekyo I cannot do that. But kyensobola okugamba nti nze presentation yebulamu yabuzeemu bazimbe studio tekira kuzimba studio afune setup ennungi setup erina kuba better nga tulabira ddala gagameero nga kwegamba nga I have a vision kwa badde waliwo yabadde atunyonnyolera I have a vision ate naayita omuntu namugamba waayi ngambira kuona asirika emabega I have a vision I have a vision although sinze nina ku right okuba nayo bakuyite I have a vision of I'm a perfectionist. I love things a bit neat. Kakati ninache nalabye ningamba no nabadde njagala okulaba ne ku pano ngetuddeko naye nga ye ayogera oshegedde empapula ziyita so si yekutula kalaputoke keke nakateeka ku bisambi bwati n'agamba nti kakati mbadde ndowooza gundi ono no I didn't like that. Although I was very happy, I'm happy whenever I see him. He's so real, he's so good. But that for me, nange this is me. Nkugambe that presentation mbi nnyo, yalabise bubi nnyo. According to me, yalabise bubi. Tosobola kubeera bebe cool, bebe Banton. Star no tulaka laptop no kola boti big size no beera boti laptop ezo bayina obuntu bwe baziteekako. That's what I'm trying to say. Tosobola kubeera boti bagundi badagala balina okukikyusa ekyo as early as possible because Douglas naawe obadde hosting omusajja oyo ontegedde kweyo gundi you cannot gwe tosobola kuleka munno n'abeera mu eyo mbeera oshegedde next time make something nice. Make it neat mugene ku high people tufune tulina abaana baffe ku high people abalungi abasobola ku setting up that something and it looks presentable. Dotobeera ku level ya kubeera nga muntu wa bulijjo kuleta butebeteba no mugira ne manjo omwana nalabye ekivubuka nga kiyitawo ne kigundi nimpulidde bucket nengamba look at this nenule twafunye omupya obuvuyo bwabadde mu lubiri speech ya Bob Wine gye yayogera Kenzo n'amuddamu katsi ne bamuweerawo ebibye nenya abamuvumye kuba bulamu bw'ensi eno tomanya bulamu bwo bwe bugenda kubeera bwanca katsi kyaliko nawe tomanya enkya kisobola okutuukako oba otuuka ku muganda wo oba otuuka nti olwedde bakiriko ate babeekebeza bivubuka bibeerawo tebyekebeza ebimu birwadde nnyo nosinga kati nkubuulira mazima jjukira obulwadde bungi lwakuba nti abantu abasinga baconcentratinga ku bulwadde butono obulwadde bw'omutwe ate businga buno obulala bwonna obulwadde kasa bukwata wano kankubuulire endwadde zonna mbi naye obulwadde obugenda kukutegeerako bubi nnyo obulwadde kasa buyingira mu kutegeerako
obwo bwe bulwadde obusingayo ku bubi bweyogerayo obulwadde ne bw'oba ogenda kufa kansa wali naye ng'otegeera bulungi oyagala tutandikireeyo the idea is njagadde kubuulira nti abaavumye ne bw'otabaddiza kigambo kyonna balwadde nnyo n'okusinga oli kubanga olwadde ekyo kyokka ekikolwa ekyokuvuma naye n'ovuma ekintu ekikwatagana n'obulamu kabonero akalaga nti ate gwe oli mulwadde nnyo kati gwe mba sikwongerako ngalo ko natugamba nti gwe buli omu wooli wozimbira ki wozimbira ensi naye bw'oba otunda capati gwa wozimbira ensi omanyi kati tumanyi okufuna ekizibu bano abaana abatunda abagira capati nsaba kunkwatira ku ssimu yange no but okay musajja wange ali lofiti oyo talina ttabu yakaba kuwumula okakasa mbadde nkugamba nanti mali yagijja mu birowoozi naye mbadde nkugamba nti buli omu waali wazimbira ki wazimbira ensi no obulamu bwo automatically olina obuzimba naye wazimbira ensi gwe bw'oba otunda capati wajja kubaawo omunnamawulire ajja agula capati yo kati bw'okola capati embi nemulumisa olubuto nga yakagirya tajja kgenda kukola mawulire kitegeeza you as a person akoze capati nga wokoledde wakyafuna kinaki walina bangi webagenda okuafekitinga kitegeeza n'oli abadde agenda ofuna obwenkanya mawulire naye tagenda bufuna kubanga munnamawulire yo mulwadde naye kyamulwaziza gwe kukola capati mbi soke tubuuze ku bantu muli mutya mwasuse mutya mwebale gyo n'emirimu gye mutuusaako engalo mwebale okukola mwebale okuweereza eggwanga happy new year to you all Obote twagala okwebaza Katonda olw'omwaka gwe tuvuddemu ate ne tumwebaza n'oluguno gwatuyingizza tukufunemu ebirungi tuwongere nnyo okwebaza abantu baffe baagadde nnyo okusabiriza kususse Katonda mutandise okumubonyaabonya ogenda mu kyaki osaba oba okulembeka ekibatu mpa Yesu Katonda motoka gaali pikipiki biki bakazi twala tugende mwebaze ku bye mufunyeeko sofa kakati bwe mwebaza bye mufunyeeko sofa Katonda aba n'amaanyi agakuwa byotanakola ki byotanafuna kubanga nze omuntu seba muwe 10 nandaga nti aza appreciate nze lwenziramu muwa waya ogenda oyongezaako bwe kityo ensi bwetyo bwefaanana tejjukira Katonda gwe tusinza yali abaddeko wano mu kifaananyi kyaffe era nti ffe tuli ba Kristo Yesu tetuli ba Nabbi Muhammad kakati mwabamu banabbi naye nabbi yali abaddeko wano era bye tugoberera byonna tugoberera enkola ze n'ensomesa ze era yali abaddeko ku nsi kuno yes ne Yesu Kristo yaliko ku nsi kuno n'afa awuliza n'afa ebyaddako tobiyingiramu naye nkugambe nti kati tukome wali nti yali abaddeko wa yaliko ku nsi kuno kyovala nti ffe tutera osomesa n'abantu ajja kukomawo akombe ku mpeke y'okufa tutera okugamba abantu toyogera by'otamanyi tutera okugamba abantu ebyawandiikibwa byaffe bye tusoma bitugamba nti tewali kyolaba wano kitabangawo tewali kipya bano avoka agambo tufa bambala obucupa obuliko abasajja babyambala dda bambala omanyi bayita kuludumu yali mpale ngeebwe obupale bambala tusamu mannya eswaga swaga yatandika dda ne Yesu Kristo balina eswaga ye ebintu bino byonna tolina kintu kyonna kyoyogera lwero kipya tukendeze ku malala amalala jasira mu nogakakanya then Katonda gomusaba mumwebaze nti omwaka oguwedde obadde mu bingi gwe tumanyi kitegeeza kubeera na mwaka kuva January nga lumu paka nga 3 December ng'emikono gye ebiri ogirina amagulu ga abiri ogalina amaaso go gakyalaba okyassa olina abaana bakuze abayimu bayisine mu bibiina bagenze mu bibiina ebirala ababadde n'abali mu nursery kati bagenda mu primary you do not know what that means kakati bw'oba nga tonnaba kumatira ekyo kukyebaliza Katonda kimala n'otandika okugamba Katonda tukusaba guno omwaka tugufunemu bino tugufunemu era guno omwaka gokka mu bulamu bwange
gwe natandikiddeko manyi neebuulirira nina kasenga kange muno ne kakojja gwe kennyini nze kennyini wegalira mu kisenge ne ŋŋamba naye mukama nga nkusabye nnyo ebintu omanyi nze katonda abadde musaba buli mwaka lulwali lutandika mbako bye musaba njagala kino ne katonda ye nakkolera ate kirala nakolera birala byotaasaba avubuka senga ne kojja tumulina mu mutima naye temuwa kitiibwa temubawa kitiibwa babaamu teri muntu atalina kojjaawe nasengawe mu mutima naye temubawa kitiibwa mubalabanga bafala akugamba teekako kondomu noga kati atolo mba nanyumiddwa mba ndi kuki mba nyumiddwa ng'ogenda okebeza okebeza ki bw'okebeza n'okola otya n'otegeera oba mulamu oba si mulamu otya gw'olina oba obudde oli ku nsonga wali ng'oddamu oba wateke twekebeze waviira eri mbadde mweba olina obuguze n'obuteekawo ewaka oba woba omugye mu bbaala musooke mu ddwaliro oyo kasasiro omulaba mulekeraawo n'okwerimbalimba mbu sexy ali scientific tali si kintu kyakusalawo nnyo kyovula nti osanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa ennyo ng'ayagadde akakyala ka kyayi ontegedde sex ali very scientific abuzaabuza no ate science abuzaabuza science ali straight bannasayansi omanyi bye bawakanya no science ali straight akubuuli because science ali bwati science wa 1+1 remember ensi yonna eri scientific lwakuba nti mwabamu mugenda ne mugweddalo ne mugamba era nawulira ku basajja abakulu nga bagamba era history era kati history abasomesa ba history bo bajja kuba basaswa sente bezi abasayansi ate bo basaswa bati no just they are not informed kimala bo bali bamenyeka nnyo no science ensi yonna eri scientific ensi yonna eri scientific gwe kyoyita history is old science. Yes. Gochoita history is simply old science. Mu myaka 10 eyo kamera ejja kuba tekyalina makulu. Wajjabaawo kika kirala. Mama ngati bakusanga naye basekerera ggwe. Ngaye tusanga eyokunyooleza. Mu UBC eyo bazirina waliwo mwami bamuyita mwami owana. Ojja omunoonyeeko. Agirina. Bazirina. Agikolesaje. Nedda weziri just bazikuuma mfufu kulabako bulabi era weeri n'okukola zikola bamuyita mwami owana omumunoonyaako balina ne kyano bakiyita Owanapedia. He has all those old nankani naye equipment yenna bamulina ontegedde but what am I trying to say nti what you call history is simply old science. Kakati kiba kyabusirwa okujja n'ogamba era abantu abasomesa ba history no basomesa history busomesa bya science yaliwo omukadde kati gwe joyita history naye nga tekibeera nti they are not scientific. So anyway that is another discussion. Tuveyo so mbadde nkugezaako kikulaga nti twebaza Katonda olw'omwaka guno tubebaza mwenna oyo mukwano gwo manyi nti kati yaleka yakuwaddeyo n'essaati kyova olaba oyogera bingi mukwano gwo oyo bamutani mukwano gwange ye Allah ngamba onabadde gogamba bwe atunda amasaati Ekarim Fashions Ekarim Fashions zitukutumiddeko yasoose ku pano okujja okutusponsoringa lwakuba nti yasoose kuggoweka which is okay. Ali Mecca kasooka akomewo ali Mecca yagenze kukolawo mola lwaki otusumbwa n'ab'e Mecca naye nga edduuka liri mu kibuga wano ku Nabukeera Plaza kale tumutumiddeko yeebali nnyo yeebali ddala. Asatu mulimu yakusanzeewa? Asatu mulimu yansanze ndi mu mirimu gyange nagenze mu bifo bingi nnyo naye yansanze nina emirimu gyange ndi mukola era saategedde nnyo kyagenze maaso naddala mu mbeera eyogamba nti oba nti 1 2 3 happy new year. Nabaddeko awo nabaddeko ku gundi ku Africana no si Africana Sheraton Hotel nenvaawo nenzikirira wali wansi ku gundi wenalidde ekyeggula awo ku Nanka waliwo wansi awo ku Fairway ku ssaawa emmekezi kiro sanga 9 ekyo kiba kyaggulu. Nze omanyi nze ndya njala sirya budde njala wennumira wennyini wendiira weekulumira ku 5 ng'onoonya restaurant ekyemisana kiyidde. Of course nkugamba njala wennumira wendiira. I know my diet very well. Walabye otya ebivule yabaddewo?
Nabirabyo byabadde nomo byabadde bivulu birungi as usual tubadde tubanga n'ebivulu ebyekikulu ekyo nga buli mwaka guba guggwako temwabadde nnyo last year yokka twalinamu ekivulu ekipya ekyankwacho festival this time tekyabaddeyo enkwacho yeegasse mu lubiri that was basically that naye ebivulu ebisinga okuviira ddala nga biri mu mukaaga ewa ekiwaatule tondeka ekiwaatule ewa Uncle Bebe ne tujja ntukkirira eno yonna n'ebivulu byonna byabaddeyo okuleka ekyavaayo ekya Bobi Wine ekyatusaabale nga kirudde nti kyo kyavaayo nikyatusala because abaali bagendayo kati balagawo simanyi naye busaabala naliyo era nalaba ebyaliwo waliyo ebusaabala kyali kitya nze nsula kumpi awo kyali kitya kyali okay abantu bajja bangi nnyo naye nga tebazze tewaliyo kivulu abantu baaliyo bangi nnyo ate kulusooka kyayitirira yes Bebe Kulu yagenze ow'omwana gwe yasuubiza ennyumba era kati kyemmanyi omusingi gutandise yes yagenze nabadde na menti kugenda by the way waliwo kyaliwo bamuyita Kenya media omanyize ndi community development expert kakati ebyo bintu Bebe Kulu byakola bimu kubimunjagaza ennyo kakati yankubidde nga twalade treatment ogenda naye nabaddeko nina tight schedule yange nange baddemu ne ka active vacation so nentambulira awo nga ndi mirimu gyaffe ejazzinga yaffe ye Bebe Kulu takoma kugambuka mpe omuntu agende yetuukira ku siini sirya kumubba seminti si kumubba seminti waddala lofit waddala anti rasta anti nkugamba waddala talina bubeezi miguwa ku mutwe manya abantu abamu balowooza Rastafarianism simply means here ofuuka rasta nga bano abamu bayaye babbi babusimu because Rastafarians you cannot steal if you're a Rastafarian when you believe in the Jah tosobola kubba tosobola kulumya muntu mulala tosobola kweyisa bulala lwaki abayimbi baffe tebakoppa kupani byakola Bebe Kulu Bebe Kulu ye ate era sikkiririza nnyo nze mu kukoppa nzikiririza nnyo mu kubaako kyoyiga ku muntu gwe n'okikolera mu ngeri yo abasinga muvuma abamuvuma be batono lwakuba nti omanyi ensi erijjudde abantu ababi naye abantu abalungi naye abantu abalungi basirika nnyo kivala nti ffe abamu twavaayo okujja okwongera okutangaaza ku kyekitegeeza long time and you know that but I've been here I have seen everything naye kati challenge ye twalina nti twalowoozanga nti waliwo abatwogerera naye kumbe emitwe mikalu boogera ebigambo bongera tugezaako kuwumbawumba bongera kwawula yawula yawudde mu bantu bakoze groups bayingidde mu politics bayingidde mu music bayingidde mu industry bayingidde mu busuubuzi abantu bali wansi babonaabonera mu busuubuzi simply because abayaye bayingira mu kintu kyabwe buli industry erimu ba masqueraders nga they are there just to masquerade mu mawulire muno tomanyi kiri mu mawulire tutandikire kunkuuka mabega ng'etambula bweteri gundi I want to see that nti ka set up nebeka bakava wali ne wano bwe kati kali bulungi kaliko Bebe Kulu bulungi nnyo 100% Bebe Kulu waliwo nankani wano waliwo kugamba Gaga Mail International ng'erabika so that when the list comes out the list has come out but that was not good but you say they have no choice kubanga ekyo kyandibadde kirabika bulungi nnyo nga this is first year this is the third or fourth year no kyekyabawo ku nyumba ki yagamba anamuyimbira obulungi anawangula agenda kugula ettaka azimbeko amaka buli muntu yakoba bwawadiwadi buno obwobugirasi tabwagala kakati tukyayogera ku set up ontegedde set up ate tugenze tontwala eri wangambe kiki ekibuzo kisimba lindako give it time already kasooka asimbire gundi ennyumba because yagenze mubende ontegedde yatandise ennyumba I think that is a golden heart ate bali be basinga okwetaaga ennyumba okusinga bano gwe boogamba bano laba balina sente zikuba music
bajja bazimbira mu time yaabwe abayimbi tebanaggwayo abayimbi bakyajja bangi ajja bazimbira ekyo tugende empola kubanga kati gwe ebyo ebibuuzo biba byagala kunafuya listi ate etya nze ndi political mbimanyi onafuya listi nti anti ate yagambe tajja dimuwa give it time nyumba etaka tetunalira mwe mwamugamba yabyogera era ejja bibagamba gwe yagala asooke ki set up nze njagala nsookere kino kubanga kati njagala kulaba kati bebe cool list next year mukama nga atuwadde obulamu tuliba nga set up eri neat wano bweti yezimbye bulungi nnyo eraga bebe cool waffe kibi pana etudde bulungi nnyo naye agira biki obwana buno bwambadde obulungi bakagamba leeta olupapulo olwo tulabe kati laptop ng'eyimiridde bulungi nnyo bano batudde bulungi nnyo bambadde bulungi bambadde fresh then bebe kuli abadde ayambadde bulungi anti ate abamubuuza abandi ate abamubuuza kakati byonna bibeere bulungi nnyo bebimala okubeerawo ebityo bebimala okubeera bwe bityo daga yambadde bubi tombuuza bibuuzo ya kisiru naggamba kakati bebimala ebyo okulabika obulungi nga bimaze okulabika obulungi bwe biti tutandika okulaba ne basponsors bebe cool listing eriko ngeriko MTN emabega nga njagala set up eyo era bebe cool bwampa omukisa nze nja kuyirira basponsor nga basponsor bebe cool listing gaba kyenjagala okulaga nti ze kawala kange kakava mu nasale owa marketing obusobola kyogamba byenkola gwe marketingira tugende ku mwana kumanyira tugende ku mwana tumuvuddeko omwana yakava mu primary yes mbadde nkugeza kulaga nti baby class oba kindergarten tefaanana nga primary setup so Bebe Cool has already moved from the kindergarten Bebe Cool list has moved from the kindergarten so we need to see the primary setup you get my point because the Bebe Cool list njimanyi nti tugenda tuweesera nga eri international yes nga nkujjako omukono wembadde ntuuse wali next year Bebe Cool list nina ekirowoozo nina abasponsor bange bengenda okufuna bengenda okunoonya bakole set up ya Bebe Cool list okyegedde ngenda kimusaba mugambe Uncle Bebe nkusaba next year tukole Bebe Cool list set up nfune ba sponsor bakole set up nga yakabi kwegamba nga I want si Bebe Cool list nga bw'otunula obutunzi bwoti nga tonna bayadde okutegeera ekigenda maaso gamba nti Bebe Cool nga tanana kujja nga tanaba kwogera tanaba kukola ki Bebe Cool set up olugirabo ga masavu nga nkuta wenkusangidde wali obadde olina oluyimba lw'owuliriza nenkubuuza omwana oyo talenti alina naye yatukomera oba ne video bisode teacher oba video yakomawo eyagundi njagala kuba mukowaswa fena twamuwane gundi twamuwane yali nominated abantu bamunominatinga mu high people bamunominating era yagira yacompetinga ne batamulonda anti abawagizi be bamufaanana tebalina simu tebazalonda abayimbi ebiseera bisinga abajja bafuna bashuga mami tasobola bamutya wakabi naye bambi tujja munoonyaako oba bunoonya simanya kumanya ekikulu mwana tetulina bajeti oyagala okuyamba naye nga nawe wenyini ate weetaaga obuyambi mwana nogamba kangusale nga nawe weetaaga buyambi ate nolaba nga waliwo ab'okuyamba nogamba mwana kangusale nogusala